abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo abatulaba, abandaba, Alex Mukulu ne programu yammwe. Abalungi be basinga ababi obungi. Bannange, abantu ababi batono. Naye olw'okuba nti abalungi atya n'okunyiiza omubi. Omulungi atya n'okunyiiza omubi, bagamba nti omutukuvu n'enfuufu emubetenta. Nkiddamu nti omulungi n'enfuufu emubetenta. Omuyiwako enfuufu n'abebentuka olw'obwetoowaze, kwegamba omulungi atya n'okunyiiza omubi, ne bwakwata omubbi aga nti mumuleke temumukuba. Okitegeera? Kwegamba abalungi ne baba nga tuli eyo tusirise, naye ng'ate bano abasajja ababibu tebalina kye batya, kuba tebalina kye bafiirwa. Ajja kubba, ajja kuvuma. Kati nga bano abaana abavuma abantu, n'oyogera ebigambo ebibi nnyo, ebigambo ebimu bizibu, ate omuntu kale ebigambo sijja kubyogera. Naye omulungi atya to offend even a cockroach. Owulidde? Kale n'ekyo ne kireeta ennyenje okuwaganyala. Kubanga omuntu mungi agajja kuba togitta, gireke egende, ennyenje n'ewaganyala. Abalungi be basinga ki? Obungi. Mu programu eyise mbadde njogera ku Colin Powell, namumaze neneta Abraham Lincoln ng'eyaleeta demokrasiya, kye tuyita demokrasiya. Demokrasi nze sigikkiririzaamu nnyo, kubanga demokrasi ekozesa mululu. Demokrasi ekozesa ndowooza ya ani asinga amaanyi. Abazungu bakiyita batya? Nti survival of the fittest. Demokrasi ekozesa mululu. Ekyo nze kyekintamya demokrasi, kyekyokka kintamisa demokrasi, kubanga ekozesa mululu. Asinga omululu oba amaanyi olw'omululu yayitawo. Kale nno Abraham Lincoln, naye abamu era n'Abamerika abamu bamwagala nnyo olw'okuba ekyo, kubanga nabo bakolera ku kintu ekyo. Capitalism, democracy, ebintu ebyo bibiri biriwo lwa mululu: kulya, kubbaŋŋana, kulimbagana, kwekuza, ye democracy. Nze nkusinga kwewakanya so si kwevuganya. Tulina kwevuganya so si kwewakanya. Democracy ogenda n'okisanga nga buli muntu ali ku opposition y'omulala, nga ffenna tuli ku opposition. For example, kambawo ekyokulabirako, oyinza okusanga nti wano twogera mbu DP eri mu opposition, oba NUP oba UPC eri mu opposition. Nedda, bonna bali mu opposition, ne NRM eri mu opposition. Ffenna tetulina kibiina ekitali mu opposition, byonna biri mu opposition. Byopposinga kiki? Omulabe waffe aliwo? Ffenna si bwavu, si butasoma. Omulabe waffe aliwo? Sente. Kubanga omululu gukomekkerezebwa naki? Na ssente. Now, Abraham Lincoln, ebyo bye yaleeta, Amerika yazimbibwa ku mululu. Baagoba bayindi abaali mu Amerika ne banyaga ettaka lyabwe.
lyonna ne balitwala mu lulu. Olwaleero Africa yayingizibwamu omululu ogwo, era abo abafuzi basipiiki simanyi baani abasooka wano ne batulimba mbu ate be bavumbula entandikwa ya omugga Nile, ne batuleeteramu omululu. Omululu ogwo naguno ogujwa tulina abantu ab'omululu abafugira ku mululu, abafugira ku ssente, abafuga n'emmundu mu Africa. N'olw'ensonga eyo Abraham Lincoln eri bamutenda na wano nze mukuletedde nga bamubala ng'omuntu mbu omulungi, naye olw'okuba Abamerika be bafuga media oba Europe oba abazungu ne bakuteeramu nti Abraham Lincoln yali muntu mulungi. Tebayinza kukuteeramu Mansa Musa oba Lobengula oba Shaka Zulu. Kaakati nno omuntu gwe nnyinza okuleeta omulala omulungi, n'abantu abalala gwe bakkiriza nti mulungi, Mother Teresa yagenda mu India n'akola omulimu munene nnyo mu Bayindi abaavu. Mother Teresa yali muwombeefu, yali wa kisa, yali afa ku bantu nga teyeeyagaliza, nga ayagaliza bantu. Abayindi ate kumpi abataali na babe. Mother Teresa oyo nno bagamba nti ebyobufuzi ebitaliimu ka buntu biba byakabenje. Oyo ye bamubala ye yali omukulembeze wa kabuntu, okufa ku muntu. Bannange, kabuntu atubuze. Fred Masagazi yagenda n'ayimba oluyimba nti ebbanga eggwanvu ly'omala mu kintu ng'okikolamu gy'okoma okyekenkuka. Yali ayimba ku Mpoobe, lwali luyimba. Naga nti Mpoobe kabuntu yamubula. Mpoobe yabulwa kabuntu era n'abulwa w'atuula. Naawe tubuliddwa kabuntu ng'eggwanga, tetukyalina kabuntu. Omusirikale akusamba, omusirikale akuba ng'ensolo. Waliwo n'ebigambo ebikuba abantu ng'ensolo. Mother Teresa ye bamubala nti yali mukulembeze wa kabuntu, ye mukulembeze omu kwabo abaalina ennyo ak'obuntu. Ak'obuntu tomala ne bwe kuba kulwana ne mu bikonde ng'abantu bakubagana ebikonde. Bannange ba Muhammad Ali ng'akuba ebikonde oba Tyson ng'akuba ebikonde, biriko na by'amateeka. Tomala gakuba muntu olina okuba ne kabuntu kide kivuga omuntu awuumulemu, mubadde mulwana awuumule. Ate tomukuba ng'ekide kivuze, ate tomulumbagire tekinnavuga, naawe wuumula naye awuumula. Ye kabuntu. Ate tojja kumala gamukuba
balina kye bagamba tokuba below the belt. Tokuba below the belt mu bikundi ninga okulwana. Naye olwaleero osanga omuntu omusirikale atalina kabuntu nakkuba even below the belt. Kati okola ki? Mother Teresa yalina kabuntu, naffe tube ne kabuntu. Sinnatuuka nno mu Bayibuli kubanga abantu abamu oyogera ku Bayibuli nga bavaako bagamba ate ffe tetubikkiririzaamu. Naye njagala kwogera ku bintu byemutegeera n'abantu bemutegeera bemumanyi mwe ababamanyi. Abantu kabuntu kikulembera obuyigirize, kikulembera obugagga, kikulembera obwavu, kikulembera buli kintu. Kabuntu lwaki? Bayibuli naye ekirina mu ntandikwa kyali kigambo n'afuuka ki? Muntu. Kabuntu akulembera buli kimu. Obe mugagga, obe mulwadde, obe mwavu, obe president, obe kiki, obe biliyonera. Ekintu ekikulembera ebyo byonna ye kabuntu. Ababonaabona abangi tubulwa kabuntu. Oyinza okuba ne ssente naye nga tolina kabuntu. Oyinza okuba omulungi ennyo oba omubi ennyo naye nga tolina kabuntu. Kale nno Mother Teresa mumazi abalina amatu mugalina. Omulala gwe bagamba nti mulungi ye Bill Gates. Bill Gates ye musajja omu ku basinga obugagga mu nsi. Philanthropist bwe babayita. Mbo afaayo ennyo ku bintu nga ebyobutonde ebyo byonna. Obugagga mugagga. Naye oyo sijja mwogerako nnyo kubanga sinnamwetegereza nnyo kumanya ddala waagwa. Naye nga bamubala nti omu kwabo abafuddeyo ennyo ku byobutonde. Ebyobutonde bwe tubifaako tuba tufa ku bantu kubanga obutonde omuntu omu yagamba, omuyivu omu yagamba nti ensi eno eringanga bw'olaba solar panel ekuŋŋaanya amaanyi okuva ku musana. Mu miti omwo mulimu amaanyi, muffe mulimu amaanyi, mu mazzi mulimu amaanyi, mu mayinja mulimu amaanyi. Kyova olaba nti bw'okuma ekintu oba omuti okugwokya gwaka omuliro. That's energy. Yebevaamu energy. Tulina ki? Amaanyi ago. N'olwekyo bwe tufa ku byobutonde kiba kitegeeza nti tufa ku bantu okusobola okufuna embeera mwe basiza obulungi obulamu, oxygen mwe basiza obulungi ng'emiti egituwa gundi oxygen. So abamu y'ensonga lwaki bagamba nti Bill Gates ali ku luyi lw'abantu abaki? Abalungi. Bonna n'abo benjogerako okuggyako Nelson Mandela, Colin Powell ne Martin Luther King be baddugavu. Kati ndetayo omuddugavu omulala, Oprah Winfrey. Oprah omukyalo oyo, Oprah Winfrey. Bannange nno Oprah Winfrey eyo mu Chicago twalina twagenda mu Chicago nga tuzannya nga ndowooza Oprah Winfrey oyo yalinako omwana omu gwe nali nzannya naye gwe interviewinga nga bamuyita Kasulube.
Kasulu bwe yava Bugishu nga mulenzi wa mpisa ani yamumpa kati yamumpa ali Makerere asomesa Dr. Mulekwa ye yampa Kasulube kati nendoza Dr. ali mu America naye abaana abasinga bennazannyanga nabo bali mu America. Oprah Winfrey mukazi muddugavu alina talk show eyayatiikirira ennyo mu nsi muno. Oprah lwaki ekisooka talk show yalinga erwanirira bantu abanafu ng'alwanirira abanafu abali marginalized nga bono butwandikigambye oba biki abaddugavu Bamulekwa baani bonna nga baleeta ne boogera experiences zaabwe ekyayamba ennyo abantu bangi okusobola okubeera empowered ne baddamu amaanyi. Ekyo nakyo kikulu abantu okumuzzaamu amaanyi akatali ga baluuni. Omanyi baluuni bw'ogifuwamu omukka erabika ng'ey'amaanyi ku ssaawa eyo naye bw'ogujjamu bw'oti teddamu. Emirundi egisinga tumanyi okuzzaamu abantu amaanyi naye nga tulinga ababafuuyemu obufuuyi omukka ng'agufuuyemu baluuni baluuni nejjula n'osiba ku ssaawa eyo. Baluuni oyinza okulooza nti yakabi naye muganda wange giteekeko akantu katono nnyo bwe kateyabike pa. Kale nno waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi, waliwo ne gavumenti ezituzzaamu amaanyi naye ne zibanga baluuni oluvannyuma neeyabika nga temukyali. Nze nzirabyeko gavumenti ezo mu Afirika wano nnyingi owulidde zibapika kino kiri ne muzimbanga baluuni bwe muti ne mumanya nti akati tumaze mpozi akapini kamu kokka kajaabya n'ebwatuka mpewo ng'oli akotaddemu mpewo. N'olw'ensonga eyo Oprah Winfrey yazzaamu abantu amaanyi naddala abaddugavu. Ekisooka nga mukazi si yali omulungi ennyo naye yafuna okubikkuliro n'akola talk show era nemuwa ensimbi nnyingi n'agaggawula n'afuuka biliyoniya oba miliyoniya era n'ayamba abantu abalala bangi naguno gujjo akyayamba abantu. So ekikulu kya byonna mu bantu bano bonna ekibalimu bantu bali ku bantu, tebali ku kika kyabwe, tebali ku famire yaabwe, tebali ku ggwanga lyabwe, tebali ku ebyo ebyaffe byonna ebiri oluuyi lwonna kati awulidde nti nze sirina gwe nkolerera famire yange ebintu ng'ebyo. Gwani tulina ebibuuzo ng'ebyo bye tubuuza abantu. Oyo yaani ayogera? Alex Mukulu yaani? Who is he? Yes, I am nothing. Oba I am something. I don't know. Naye gw'abuuza naawe weebuuze ekibuuzo kye kimu kyebuuze. Naye wano tulina eŋŋombe ezo be baani abo? Who is he? Alowooza yaani? Yaani okwogera ekyo? Kati Oprah Winfrey teyali bw'ati. Ajja kukuleetera ekintu ensonga bagyogereko ne nannyiniyo basale amagezi oba amufunidde ssente n'azimufunira oba amufunidde amuyamba n'amumufunira ekintu ne kitambula ne kyeyongerayo. So twegendereze nnyo ekintu kiri ku bantu oba tekiri ku bantu. Omuntu obanga abantu b'ofuga oba b'okulembera si bantu bo
oluusi oyinza obbakola obubi naye bwe baba babo mu mutima ne mu mutwe ne mu mwoyo tosobola bayisa bubi. Kaakati naawe nkomye ku oyo njagala kuddamu kati nga ndeeta babi naye nga sinnaba kuleeta babi kambasiibule ne Mary K. Ash mumunoonye Mary K. Ash. Mukama yebazibwe.